Ekya UNEB kitongozza enkola eneegobererwa nga tukola ebibuuzo by'omwaka guno ogwa 2025. Ebibuuzo bino nga bigenda kubeeramu ekibiina ekyomusanvu mbita PLE, ekibiina ekya siniya ey'okuna ya UCE ne siniya ey'omukaaga wa USE. Era nga guno gugenda kubeera mulundi gwakubiri ng'ekitongole kigezesa abayizi ku ddala lya siniya ey'okuna mu nkola ey'okutunulira omuyizi ebyo byasomye mu bulambalamba. Kino kitegeeza ebyo byategedde mu mutwe gwe era byasobola okukozesa emikono gye awamu n'ebyo byalowoozaako ng'ebikulu mu bulamu bwe. Ebibuuzo bino bigenda kutandika mu mwezi ogw'ekkumi nga tutandika n'ebibuuzo ebya siniya ey'okuna ennaku z'omwezi 10. Olunaku lwe lugenda okubeera nga amasomero gateekateeka abayizi bonna engeri gye banaakolamu ebibuuzo. Ekibiina ekya pulayimale ey'omusanvu ebyakyo bijja kutandika nga 31 omwezi era ogw'ekkumi, era nga luno olunaku amasomero gajja kuba gateekateeka abayizi toyita briefing. Bo abasiniya ey'omukaaga bajja kutandika nga ennaku z'omwezi 7 ogwa Museenene oba Novemba era mu mwaka guno. Butunulira enkola eneegobererwa abayizi bano oba timetable zino ziri ku mutimbagano gwa UNEB portals, school portals. Buli somero lisobola okugenda ku poto yaalyo ne lijjako timetable. Kyokka era n'ekitongole kyafulumiza timetable nnyingi abayizi ze basobola okufuna nga amasomero gagenda kuzifuna nga gajjayo ebintu ebirala byetaaga okukozesa mu bibuuzo era twatandise dda. Babayizi basiniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga bajja kubanga buli omu asobola okufuna timetable eno. N'olwekyo tukubiriza amasomero abayizi bano babawe timetable beetegereze bulungi nnyo ebibuuzo nga bwe binaakolebwa, bagaane okusubwa okukola ebibuuzo bino. Timetable era erimu n'ey'abayizi abaliko obulemu. Abayizi bonna ku mitendera gyonna abaliko obulemu nabo tubakoledde enkola eneegobererwa nabo basobole bulungi nnyo okumanya ki kye banaakola. Abayizi aba P7 bo tebajja kufuna timetable kubanga ekibuuzo ekyabwe kiyita mu bwangu kyamangu mangu, n'olwekyo amasomero gasobola okugoberera obulungi. Ekitongole omwaka guno kigenda kugoberera omulamwa okugamba nti obukuumi bw'ebibuuzo n'okwaniriza enkola egezesa omuyizi yenna awamu bulambalamba mu kiseera kino mu nsi eno ekyukakyuka. Guno singa tunajjukira guno gwe mulamwa era gwe twakozesa omwaka oguwedde. Twagusanga nga ekitongole kyasanga nga gukyali gwa mugaso nnyo era gukyayogera eri buli omu yenyigira mu kukola ebibuuzo. Omulamwa guno gukaatiriza nnyo enkola ey'okugezesa abayizi nga tubatunulidde mu bulambalamba bwabwe mu ebyo bye basomye n'ebyo bye basobola okukozesa emikono gyabwe awamu n'ebyo bye balowoozaako ng'ebyomugaso mu bulamu bwabwe. N'olwekyo tugenda kugweyamba okukaatiriza ebyo bye twetaaga okugoberera omwaka guno. Munajjukira nti ekitongole kikyettanira nnyo enkola etutunulira omuyizi mu bulambalamba era nga etwaliramu okutunulira obubonero abayizi bwe bafunye ku ssomero, abasomesa bwe babawadde nga babagezesa ku masomero. Etwaliramu n'emirimu abayizi gye bakoze oba project nga giweereddwa obubonero ko n'ebyo n'obubonero bwenebawa nga bakoze ebibuuzo bino bagenda okukola ebyakamalirizo. N'olwekyo omulamwa gukyali mukulu nnyo gye tuli. Ekitongole kikubiriza amasomero okuteeka oba okutimba enkalala eziraga okwewandiisa kw'abayizi. Kino kiri mu tteeka lya UNEB 259 akatundutundu akokuna n'akatundutundu akokubiri kakkaatiriza nti enkalala eziraga engeri abayizi gye beewandiisaamu zirina okutimbibwa okumala ennaku 6. N'olwekyo ekitongole kikubiriza amasomero gonna gafube okulaba nga kino kituukirizibwa. Era enkalala zino bwe ziba zitimbiddwa abayizi wamu n'abazadde
basalibwa okuzeetegereza batunuulire ebibakwatako abayizi ebibakwatako omuli amannya gaabwe mutuufu gaabo, ennaku z'omwezi ze bazaalibwamu, amasomo ge beewandiisa okukola naddala basinya ey'okuna ne sinya ey'omukaaga kubanga bo balondawo, era kitunuulire n'obufaananyi obanga ddala bwe bw'abaana baabwe oba abayizi bennyini beekenneenye obanga obufaananyi bwabwe singa babaawo kyebazudde nga si kituufu, ekitongole kibasaba bakomewo boogere n'ekitongole oba baloope ebyo bibasanze nga si bituufu ng'obudde tibunaba kuggwerayo ddala kozi kati butandise okuggwaayo naye bakyalinawo omukisa kubanga obudde obutimba bukyaliko. Ekitongole omwaka guno kiwandiisizza abayizi abawera ddala akakadde kamu mu 416 mu 468 nga kino bw'okigeraageranya n'omwaka oguwedde abayizi b'omwaka guno basingiddeko ddala waggulu. Ab'omwaka guno bali abayizi b'omwaka guno basinzeeko bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde. Abayizi abawala bawera ddala ebitundu 51.5 bw'obageraageranya n'abalenzi abali ebitundu 48.5. Olwekyo abayizi abawala be basingako obungi. Omwaka guno abayizi beeyongeddeko obungi nga ku ddaala erya primary abayizi beeyongeddeko ebitundu 2.5 ate bo abasinya ey'okuna beeyongeddeko ebitundu 12.1. Abasinya ey'omukaaga beeyongeddeko ebitundu 14. Tukyalowooza nti omuwendo guno guyinza okweyongerako kubanga oyinza okusanga nga wali essomero etannaba kwewandiisa ng'omukulu bw'akirambise. Ensonga lwaki tukubiriza abasomesa abayizi n'abazadde bafeeyo okulaba nga bali mu regisita ya UNEB. Ku bayizi bano abeewandiisizza omwaka guno kuliko n'abo abaliko obulemu nga abayizi abalinako obulemu aba primary bali 3,619, bo abasinya ey'okuna bali 607 ate abasinya ey'omukaaga bali 513. Omuwendo guno gwonna awamu guli 4,482. Omwaka guno gavumenti era eyongedde okuweerayo abayizi oba okusasulira abayizi ebisale ebyokwewandiisa. N'olwekyo bwe tutunuulira engeri abayizi gye beewandiisizaamu, ebitundu 51 bisasulirwa gavumenti ku bayizi bonna bano awamu, ate byo ebitundu 49 bisasulirwa mu nkola abazadde beesasulira.